Sebo ne bannyabo abaana ba Katonda mwenna abakuŋŋaanye okusookera ddala wano we tuli bulabirizi bwa Central Uganda Conference n'abatulaba nga basinziira ku mitimbagano egy'enjawulo ne mikutu emirala gyonna. Bannaffe mwenna abakozesa intaneti mu ngeri ez'enjawulo, njagala kutwala omukisa guno okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nga twebaza olw'ekisa kya Katonda ekitukuumye paka leero, nga tuyita mu bisse bingi naye nga Katonda waffe akola kyonna okukusa obulamu bwaffe n'atujja mu mwaka gw'2021 leero ne tuba nga tuli mu mwaka gwa 2022. Linnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Twagala okwebaza abatulaba n'abatuwuliriza nga si bakkanisa eno, era tussaako n'abo abatulaba era batuwuliriza nga bali mu bulabirizi obw'enjawulo. Tweyanziza olw'abayigiriza abasoose okuva ku makya, era nga ne mubayigiriza mwe muli omulabirizi eyawummula Musuma James Kajja. Tweyanziza olw'okuyigiriza n'abayigiriza abalala awamu ne kwaya ez'enjawulo. Naddala tweyanziza olw'abavudde e Kalangala. Olunaku luno lukulu nnyo kubanga tuli mu mwaka guno gw'2022. Bw'ofuna akaseera okufumintiriza ebyaliwo mu mwaka oguwedde ne weekebera ng'okyassa era okyali mulamu bulungi, kikumala okutendereza erinnya lya Mukama Katonda waffe. Era n'olwekyo mu kusinza kuno okw'olwaleero amaanyi gaffe tujja kugamalira ku kutendereza Katonda. Obubaka bwaffe bujja kukwatagana ku kutendereza Katonda. Katusabe. Kitaffe ayinza byonna, gwe mwogezi omukulu, era jangu oyogere gye tuli okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Bw'osoma n'obwegendereza mu Zabbuli, ofuna omukisa okulaba ebigambo bya Dawudi nga bingi nnyo byakwebaza na kutendereza Katonda. Njagala okusomayoko katono ku biwandiiko ebimu. Mu Zabbuli y'ekikumi-7 olwa-3 n'olwa-32 agamba, kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero bye eri abaana b'abantu, era bamugulumizenga mu kuŋŋaaniro ery'abantu, era bamutenderezenga awali ekituuti ky'abakadde. Mu nkyusa empya kyakyusa nti kale beebaze Mukama olw'ekisa kye n'olw'ebyamagero by'akolera abantu, bamugulumize mu lukuŋŋaana lw'abantu, bamutendeze mu lukiiko lw'abantu abakulu. Mu Ye-16 n'agamba nti Mukama atukoledde ebikulu, kyetuvudde tusanyuka. Mu Ye-68 omukadde watusomedde n'agamba nti Mukama atenderezebwe nga atusitulira emigugu gyaffe buli lunaku. Ye Katonda bwe bulokozi bwaffe. Olwabiri n'agamba nti Katonda ye Katonda w'okuwonyanga gye tuli, era yakuwa Mukama ye nannyini kuwonya mu kufa.
kino kitegeeza nti Dawudi yafunayo akaseera n'atuula wansi n'afumintiriza bye yali atuuseeko mu buwangaazi bwe, mu mirimu gye, mu byenfuna, ne yeezuula nga y'omu ku bakaawonawo. Bwe yatunuulira ebintu byafunye, obugagga n'ebirala byonna, n'atandika obuteerabawo. Njagala tukozesa olunaku luno olw'okusaba kw'obuwanguzi okusiriikirira newankubadde nga mmanyi era obadde mpuliriza ng'abantu bangi balina olukalala lw'ennaku yaabwe era bakuba amasimu buli muntu alina ennaku ye era mmanyi naawe akapapulo okalina wooli ak'ennaku yo kituufu. Naye ng'okyalowooza ku nnaku gy'oyiseemu njagala ofumintirize ku buwanguzi Mukama bwakutuusizaako. Ng'okyakungiriza ebizibu by'oyiseemu by'okyalina nakati. Funayo akaseera weewuunye engeri lwaki okyali mulamu leero. Njagala mwana muwala mukyala gwe n'omuntu omulala yenna ng'okyakaaba ennaku funayo endabirwamu eteri buno bupuula kubanga kapuula kalabagako maaso naye oyimirire mu ndabirwamu empanvu ogiyimiremu ogitunulemu abamu byokaaba ojja kulekeraawo. Singa ogeraageranyiza obulamu bwo n'obulamu bw'abalala waliwo woosiriikirira. Nali ngenzeeko mu ddwaliro naye nga tukyatudde tulinda tuseetuka mpola ne zireeta omulwadde ne bamuyisaawo buyisa naye nga tewali akaayanye nga ffenna tulaba nti bwe tuba tukaabya kajanja. Dawudi yatuuka ekiseera n'asiriikirira n'ajjukira obuto bwe engeri gye yalwananga n'ensolo ng'alunda endiga za kitaawe naye n'alwana n'ensolo ng'empologoma, ng'eddubu, nga talina mmundu, nga talina kasaale naye ng'akozesa emikono gye. Era lumu muganda we bwe yali ng'amugamba toweetantala kulumba Goliyaasi, tojja kumusobola musajja mulwanyi okuva mu buzaale bwe. Dawudi n'ajjayo CV ye n'amugamba nange tonsaagira, natta ku mpologoma, natta ku ddubu. Bw'ajjukira engeri ebyaliwo byonna asiriikirira ne yeewuunya. Bw'ajjukira olunaku lwe yakwata ejjinja stone n'aliteeka mu nvuumuulo n'akuba omusajja nga muwanvu efuuti 9 Goliyaasi eyazaalibwa nga mulwanyi eyali ng'amaze okukankanya eggwanga lya Isirayiri okumala ebbanga n'okumala ezo ennaku ng'ajjanga buli lunaku n'asoomoza ng'ayambadde enkuufiira ya kilogulaamu 57 ng'alina amagulu g'agasabisa ekikomo ng'akutte effumu lya kilo 7 n'amukuba ejjinja. Dawudi yatuuka ekiseera n'alaba nga si ye yakasuka era teryali jjinja nga yali Mukama. Aleluya. Weetaagawo akaseera bassebo ne bannyabo mu mwaka guno gw'Enkuba 2022 okutuula wansi n'osooka osengekako by'oyiseemu 2021 naye ate oyinza n'okuddako emabega n'olaba obuzaale bwo n'olaba gye wakulira n'olaba gye wasomera n'olaba ne wooli leero oyinza okusiriikirira n'ogaana okwerabawo. Omusajja omu nga muzungu yakola statement ku bannayuganda etaali nnungi.
bw'aba alinnye ennyonyi ng'addayo ebwawe kyava anyumiza munne nti ŋŋenze naye kyendabye mu Uganda bannayuganda bonna babbi. Gwe yanyumiza n'amugamba nti ssebo gwe tokimanyi nti muno mu Uganda mulimu bannaddiini bw'ogamba bonna ng'oyitiriza okugenerayizinga okijje kuki? N'agamba nti bw'otunulira omusaala gw'omuntu katugeze afuna $40,000 omwezi naye ate bw'ogenda okutunulira ensaasaanya ye nga yasaasaanyiza obukadde 2 alina omwana mu yunivasite naye aluka biwempe alina 3 n'agenda ng'amenya naawe kati genda ng'omenya naawe atudde wano sinkaba oleeta enfuna n'ogitwala ku ebizibu bigenda kujja. Era nawulidde nti nteekateeka weeri agijji ng'agamba kwe kutandika okusooka okubuuza omuntu wakakolera emyaka emeka. Ebyo ebintu wabijja wabifuna otya? Naye kankutegeeze ffenna tetumanyi Katonda atusaasira busaasizi tuwe tuli mu Uganda. Naawe wennyini atudde awo ng'ondaba owuliriza ebintu ebyo by'okoze olina embalirira kakasa omanye engeri gye watuukaawo biki by'olina wabifuna otya? Njagala okubategeeza nange entuuka ekiseera n'esseerabawo nemmanya nti Mukama yabadde abikola. Omusajja ono atunulira ebiseera bye yabeera mu kulwana n'alwana n'awangula eggwanga lya Edom erya Moab n'awangula Abamoni n'awangula Abamereki n'awangula Abafirisuuti n'awangula Abayebusi n'awangula Abakiiti n'awangula Abamisiri. Ago gonna gemmenye mawanga malwanyi yajjanga agawangula. Ku luno lwatuula wansi agamba ntegedde sinze nali mpangula atenderezebwe Mukama Katonda wa Isirayiri. Olunaku lw'olituula wansi ne weewunya engeri gye wafuna omulimu ogwo ng'abaasaba baali bangi. Olunaku lw'olituula wansi ne weewunya engeri gye wafumbirwa ng'ate tosobola kuwangula bwannalulungi newankubadde obw'omukyalo ne muluka gw'ovaamu nga naawe nnyini weemanyi n'ogati bonna oba kyali kiki gye bali abeewuunya. Oba tosobola kuwangula bannalulungi bwa kyalo kyo ate lwaki ku kyalo gwe wafumbirwa emita? Bassebo ne bannyabo nga tuli ku lunaku luno nga tuyingidde omwaka guno wateekwa okubeerawo okutuula wansi ne weefumintiriza. Ofumintirize engeri gye wafunamu ggwe omusajja ng'eriyo abakaaba. Nali simanyi nti eriyo kino. Oli bwe yaŋŋamba nti nze n'abankwana obukwanyi sibafuna ng'ate nze nali mmanyi nti buli mukazi yenna bamusiiya. Taata ekizibu nga kyazze kiyinza okujja n'obulayo akusiiya. Singa okedde ku makya ne weebuuza nze nali nkimanyi obuzibu bw'okuwasa n'okufumbira buli mu bakazi. Okufumbira kwe kubatawaanya abasajja kiriya. Naye ssebo tutuuse tutandika okukola ne ku mikolo egy'okusabira abalenzi bawaze. Njagala kusaba omusajja ono be naatula wansi n'abibala entalo ze yawangula. Badde nsaba mu lunaku luno naawe obalemu. Atudde awo ng'osobola n'okubalamu. G'osula otya mu nnyumba enyirira bwetyo ensiige langi? Ogwani mu kika kyammwe mu buyigirize gw'onooyitamu. Abamu bali mu bika nga yalimu yekka omuyigirize. Waliwo omusajja omu yaŋŋamba nali simanyi nakyo kyetaaga kusabira.
yaŋŋamba nti Musumba nze nnina ekizibu nze tebampita ku mbaga. Ewaffe mu kika abantu bafa ne baziika nga tebambikidde. Ng'ate ffe abamu owulira n'ekiranga ekitalina makulu nti okuziika kulinze ggwe. Kusitula mulambo kukola ki? N'olwekyo bassebo ne bannyabo, Dawudi yatuuka ekiseera n'atunulira ebintu ebifaanana bwe bityo, n'atunulira amafumu ge yawona. Bw'osoma mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula 18. Samwiri ekisooka essuula 18. Omwo mulimu bino wammanga. Njagala kusoma olunyiriri olw'10. Lugamba bwe luti. Kansomerwa 11. Olukumi wansi gye lusemberawo wakatikati olunyiriri olw'10 wagamba Dawudi n'atuula n'akuba ennanga n'engalo ze nga bwe yakolanga buli lunaku. Era Sawulo yalina effumu mu ngalo ze. Dawudi ajjukira olunaku lwali lumu ng'akuba ennanga ali innocent asanyusa kabaka we ye Sawulo, naye nga gwasanyusa akutte effumu mu ngalo ze. Olw'11 Sawulo n'akasuka effumu nga bw'ayogera nti nja kufumita Dawudi nkwase n'ekisenge. Odia. Sawulo afumita Dawudi. Sawulo mukulu, Dawudi muto. Dawudi ayimba buyimbi asanyusa ye. Omusajja kabaka akutte effumu diwagale. Oluusi abatemu amafumu ago bagawagalira ddala ne bagasigako n'obutwa. Sawulo attira ki Dawudi? Naye Bayibuli egamba awo Dawudi ne yeewomera mu maaso g'emirundi 2. Tugamba tutya awo? Naye Dawudi after some years bw'atula wansi akiriyalayizinga nti si ye yeewoma, Mukama ye yamuwugula, effumu ne litamukwata. Mukwano gwange 2:21 wamuyitamu. Saagala weetende kwekweka COVID-19. Saagala weewaane nnyo olwa sanitizer n'ebyo bye weebikkako nti bye byakola byonna. Njagala singa olijjukira nga bonna abaayogera kazindaala ako gw'okyaliwo. Singa olijjukira nti waliwo abaali ku pate bonna ne bagenda ku kitanda 2 ne bafa, Katonda n'akusaasira busaasizi. Singa onojjukira nti famire yagwa yonna wansi naye Katonda n'akusaasira. Singa onojjukira nti Katonda yakusaasira ne bakuteekako oxygen si lunaku si wiiki wabula kumpi mwezi naye nodda engulu. Singa onojjukira nti muwaadi muwali abalala baafa nga munange yanyumiza yangamba nti muwaadi mwe nnali bonna baafa okuggyako abaavu 2 nga nze omu ku bo, nanga nti abagagga baafa. Singa onofumintiriza n'ogamba nti olumbe luno twasobola okutwala abalina amayumba ag'ebbeeyi mu Kampala ne mu bibuga ebirala, abalina zi woteeri, abalina zi takisi, abalina zi baasi, ne babasalira omuntu n'afa ne baga twagala obukadde 10 naye ng'ate kujjayo mulambo. Abamu ffe tuva mu famire ng'ogwo omulambo tugukuleka. Tetuyina gatunda bibanja byaffe kutwala mulambo. Naddala ffe bannaddiini tumanya nti abafu tebaliko kye bagira ki. Singa osidde wansi n'ofumintiriza nti ekimbe kino ekitutta abantu nze mbaddewo ntya. Abayimbi nasoma ku mukutu ogumu nga kwaya y'abantu 40 mass choir 38 tested positive mu COVID oli mu ggwanga erimu.
tubeerawo tutya nga tugenda okuyimba mu takisi mu kamotoka ke twapangisiza. Okimanyi nti oluusi tubakubiriza, era njagala obbakubiriza muteekeko masiki, munyweze masiki. Naye okimanyi nti tuziteekako nga tutudde wano, bw'aba alina gwagenda okukuba akamate n'agijjako eddoboozi liyitemu. Kale labayo ono ayozezza nayanika ludawa. Bassebo ne bannyabo, genda weetegereze. Tuteekako masiki abatugabula ate eri emmere ng'ate bagitambuza tebasibye. Noga nti oba twabadde tumala biseera bya kibwaleeta bwayo nyongera bano nyongera bano nyongera bano nyongera bano walusu begamansuka. Katonda oba abikola atya okuwugula ne tubeerawo? Oba tubeerawo tutya bassebo ne bannyabo? Okimanyi nti emirundi mingi oddayo eka naye nga teweekakasizza gy'oyise. N'obalabalamu ennaku n'obalabalamu ennaku n'obalabalamu ennaku n'ogenda olaba nga zigenzegenze. Daudi bune yeewoma. Omusajja ono after some time akizuula si ye yeewoma, Mukama ye yamutaasa. Njagala obbakakasa mwenna abandi abo abawuliriza, tobadde na bukugu kuwona butwa, bayinza n'okuba nga gy'okola babukuwaako dda. Ne bukulumamu eddakiika 2 n'osesemamu n'ogiramu bw'oti cwi, ne yabukuwa ne yeewunya okuwa ekicyupuli. Okimanyi nti abakuloze nga bakozesa sansi yenna ne bagenda egindi ne bagenda ewala ne baleeta oyo atwala balamu kasookedde bakuloga beewuunya bulogo bwo obukuganya okukwatibwa eddagala libaleeta. Abamu muli mu bufumbo nga mwawangula buwangule ne muwugula z'omusajja n'akutwala. Naye bewawangula nakati bakyakukkuluma. Abamu bakola ekisoboka era bagamba kiri bedda, naye Mukama akyakukuumiddeyo. Tuli mu mulembe omuzibu ennyo, omuzibu ennyo mu bukafiiri, omuzibu ennyo mu bikolwa eby'obusegu, eby'obwenzi, eby'obukaba ebiyitirivu. Naye twebaza Katonda kubanga Mukama akyatubedde. Amafumu g'osisinkanye mu mwaka ogwo ogawonya otya? Agambye nti naye neyeewoma. Weewoma ki musajja wattu? Katonda ye yalinga akola ebintu bye. Mu Ssuula naye 19 njagala nsoma ate olunyiro lw'10 nti awo Sawulo n'agezaako okufumita Dawudi n'okukwasa ekisenge effumu, naye ne yeemulula mu maaso ga Sawulo. Tugamba tutya awo? Amina. Nti si ye yalinga yeemulula, wabula Mukama ye yalinga amuggyawo. Njagala kutegeeza mukwano gwange ggwe ali wano olwaleero nti Mukama akoze kyonna okuuma obulamu bwo, akoze kyonna okukumira ku mulimu ogwo, akoze kyonna okukukulaakulanya. Kyava wanannyonnyola n'agamba nti atenderezebwe Mukama Katonda wa Isirayiri, kubanga atusitulira omugugu gwaffe buli luki. Njagala kubasaba buli muntu yakurosinga ffenna abalamu abayingira 222, njagala okutegeeza nga wayingira n'omugugu, omugugu n'akagugu. Mukama mwetefutefu gutusitulirako omwaka guno omujja. Amen. Kutawaana kukaaba nnyo bukaabi. Katonda waffe mwetefutefu okutusitulirako, ate era ne bulijjo yagukusitulirako. Katonda yakusitulira omugugu ogwo.
olwaleero mwabakuzizza abaana kamategeeza tolina sansa akuza mwana agwayo nomumalayo kubanga betukuza batuli wala nnyo mu maaso gaffe weetaaga katonda asitula emigugu akusitulireko omugugu ogwo otudde n'omugugu ogulala guli mu baana guli mu byanfuna sitaani akola kyonna ekisoboka okutuleetako okulemererwa atufiiriza atunyigiriza nga ye kyayagala gwe nange tulemererwe okufuna essanyu n'emirembe sitaani okuva mu lwe yava mu ggulu yajja n'ekigendererwa abantu abamaleko emirembe kitalo bw'osoma ekitabo kya Yobu sigenda kusoma naye wandiika olunya olw'omukaaga n'okugenda mu maaso Yobu essula emu olunya olw'omukaaga n'essula eyo n'osobola ogisoma sitaani atika abantu emigugu yakeera ku makya n'atiika Yobu omugugu omunene nnyo ku lunaku lumu lwokka mu ssaawa 24 yafiirwa ente 500 eyo faamu nnamba yafiirwa endogoyi 500 yafiirwa eŋŋamira 3,000 yafiirwa endiga 7 mu ssaawa 24 ogwo mugugu nze nali ngattamu nti yafiirwa ensolo 1,100 in one day mugugu n'afiirwa abaana 7 abalenzi n'abawala 3 bayibuli egamba nti n'asigaza abaddu 4 abagendanga bafikkawo omwomu n'omukazi ate gwe yataaminga nti n'omukazi omusirusiru manye naawe alaba olina omugugu omulabe gwakutisse mpulidde abantu nga bakaaba oli n'agamba nenjagala n'okutunda poloti n'egaana n'ensimba amayumba ne gabulamu n'abapangisa sitaani nga yakedde enkya osobola n'okusalawo okwetunda n'obula akugula sitaani tomusagira omusajja Dawudi waliwo olulala lwe yataama ng'ayagala okweyiiya n'agenda mu ggwanga eddala ne yeesuula eddalu n'ayasama n'avaamu amalusu n'avurula eri bamuyambe bamuwe obutuuze bamusaasire abeeri ne bagamba tubuliddwa balalu baffe tubeere n'oyo atali waffe eriyo abantu abasalasala amagezi okweta kambategeeze Katonda yasobola okusitula omugugu tolina ngeri gy'ogusitula yatikka omusajja omugugu muzito naye eriyo ebintu by'osoma n'olwawo okutegeera naye nga bwe bityo bwe biwandiikiddwa njagala kusoma lunyiriri mu kitabo kya Yobu nabadde ŋŋambye siisomeeyo naye kansomeyo olunyiriri lugamba nti bw'osoma essula eno esooka olunya olwa 20 lutandika okufuuka ng'olugero olunene oluli ewala n'okutegera kw'abantu lugamba nti Yobu n'agolokoka nga byonna biwedde okukola n'ayuza omunagiro gwe n'amwa omutwe n'avunnama ku ttaka ako akasembayo wano nakasazaako mu bayibuli yange kuba yange ya bwannannyini n'asinza wamma weebale n'asinza okimanyi nti olwaleero
covid yono bwatabudde tabudde n'atabula ensinza n'atabula obulamu n'atabula ebyenfuna eriyo abantu abaanafuwa mu kusinza eriyo abantu newankubadde gavumenti yata amakanisa gaddewo gaggulwewo ne batuwa n'omuwendo abantu beesigaliraka kubanga bafunawo sisitimu ewuliriza ku ssimu ye n'abeera ku leediyo ye n'abeera ku tivi nga ali awo mu ngoye ze ezisiibwamu tekikwetaagisa peti kati okusinza Katonda teweetaagisa ngoye zitegeerekeka yeberera awo n'alingiriza n'awuliriza n'abeera ku mulimu gwe nga bwewoza amiina 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 Mukama mulungi ayoza ngoye ze eriyo abaawona olukuunya lw'ekkanisa yebereraka olw'ebyo byatuukako Mukama abakubanga ali ku lwange abaana bange bandigize bweti baninsaze ku mulimu yenze ebyo katubirekera abalala kambategeezeyo bwa omugugu bwe gwajja yamanya abange ffenna abalina emigugu gye twatambula najjo erimu ku ddagala kusigala ng'osinza Katonda. Aleluya. Katonda ne bwona omwekalakasizaako giyise gavumenti yakuno ewaffe waliyo omukazi owakazoolingi naye yagiranga n'atema akakule naga ndi Katonda omuyise Katikkiro nti anaavaako enkya Katonda ne buweekalakasi omala biki tiri Katonda tewali yamuteekako tejajja kumugjaku ono kyavudde agalaba nti embeera yonna sigala ng'osinzaani bannaayo. Ono kyavudde agamba nti ssebo kankutegeeze nti nze ntendereza Katonda kubanga yansitulidde omugugu newankubadde bansala ku mulimu naye nkyaliwo newankubadde nafiirwa naye nkyatambuza newankubadde nasigalawo nga kitange n'emmange bandesse naye Mukama ndabiridde. Haleluya. Gye bali abantu abalina obujulizi nga newankubadde kitaawe ne nnyina baafa newankubadde bamuweerera bamukomya mu senior 2 kati alina masters degree alina PhD. Katonda afaayo. Katonda afaayo. Sitaani amaliridde kututika migugu omusajja amutisse emigugu ogw'okufiirwa byonna n'afukamira n'asinza. Essula y'omusanvu ya Yobu olunyiriri olw'omukaaga wulira ate Sitaani bw'alaba ebyo tebimunyizizza nnyo tebimumazeemu maanyi n'amulumba n'amulwaza. Bayibuli ekinyonnyola n'emulwaza amayute n'emulwaza buli kimu. Lumu n'agamba mu Ssula y'omusanvu olunyiriri olw'okutaano nti omubiri gwange gwonna gwambadde envunyu n'amafunfugu. Sitaani omulimu gwe kututika migugu omubiri gwe gujjudde ki? Gujjudde ki? Eriyo abantu anywedde eddagala n'akuuwa bamukebedde abikooye tabitegeera. Olunyiriri 16 mu Ssula y'omusanvu ye bw'agamba ntamiddwa obulamu bwange. Ekizibu kiyinza okukukwata n'otuuka ekiseera ne weetamwa. Naye basaba ne bannyabo njagala kuwa bubaka omwaka guno omujja eddagala lyerino. Eddagala lyerino basaba ne bannyabo. Mu kitabo kya Yokaana essula 2 mulimu ebigambo maama ono bye yawa. Ku lunaku olwokusatu ne waba embaga e Kaana, nsoma ssula 2 eky'e Ggaliraaya ne nnyina Yesu yaliwo. Yesu ne bamuyita n'abayigiriza be ku mbaga. Eno mbaga ya kinnaddiini. Mbaga erimu Yesu ne maama we n'abayigirizwa.
ebiwandiiko ebirala biraga nti ateekwa okuba nga omuntu ono yalina n'akakwate ne Maliyamu yennyini. Embaga zaabwe zaamalanga ekiseera kiwanvu, ekiseera kyayita kiwanvu, ne bye bagabula ne biggwawo. Bw'oba watuyise ku mbaga by'ogabula ne biggwawo otandika okuswala. Omukyala ono n'agamba Yesu nti tebakyalina nvinnyo, naye ng'ekigambo ekyo kyali kisuggestinga nti baako kyokolawo. Yesu n'amugamba onvunaana ki omukyala, ekiseera kyange nga tekinnaba kutuuka. Amagezi gano agali mu lunyiro lwokutaano njagala kugawa buli muntu yenna ayagala okusitulirwako omugugu. Mmwe abali wano abandabira okumpi njagala kubabuuza, waliwo awulira nti yayingira 2022 ng'alinamu akagugu akamuzito oweredde? Owanika nange ninkulabako naali eyo wanika. Teri atalina mugugu mu nsi muno kulimba. Buli muntu alina omugugu. Kabeeraani kasitabeera ng'ali ku planet Earth, kasitabeera n'omusayi, omubiri n'omusayi, buli muntu alina omugugu. Olaba n'omwana ali ewuwo. Kati olwaliro luno buli muzadde yenna omugugu gwa school fees. Naye leka kulowooza nti weeralika school fees wekka, ekizibu olina ekya school fees. Naye n'abaana bali waka boyagala okuzaayo nabo beeraliikirivu oba ssente onoozifuna. Nabo balina omugugu. Agenda okugyayo engatto nga tekyamutuuka. Abaana bonna bagenda emifaliso tegikyaliwo gyakutuka, oba gyakutuka ate gitya bawanvu okusinga b'olowooza, ogwo mugugu. Buli lwolagira abaana b'ewuwo nti mubikke mu buliri bumu bulangiti y'emu, ogwo mugugu. Buli lwowa omwana wa akaveera atwale ebitabo bye nga yabitwalira omwo nga banne balina ensawo ku mugongo, yeewuunya ekyamuzaaza mu famire yo. Buli lwe bayimirira ne basoma abaana ne babagoba ku ssomero nga ye buli lwe basoma bamugoba ne bamuzaayo eka ng'ate bannagundi tebabagoba, yeebuuza ono omusajja n'omukazi bakibu. N'abaana balina ebizibu byabwe bambi. Waliwo omwana yali ayogera ne mulaba ku TV ne mulira yeka nti okuva lwe nazaalibwa baŋŋamba okumira eddagala, nga mmira eddagala nga fuba nnyo bazadde bange ndimire, nga luusi ndaba nga atali mulwadde nnyo naye nga mmira buli lunaku. Ogwo muki? Buli wembeera abantu mbategeeza, singa obaliridde abaamize eddagala ku makya n'abatannamira kati, abaamize tebasinga obungi? Nakati tewaliwo abanaamira ery'okumukaaga eyoku ssaawa zino ez'ekyemisana. Waliwo kitegedde nti okugenda n'obulwadde mu ddwaliro ne bakkebera ne bagamba nti tebuliimu, nagwa ate begufuuka mugugu. Bakukebedde tolina mu kifo ky'okukuba embaga nti obulwadde temuli, nogana issebu ukebedde bulungi ti temuli. Naye wuliriza kino, mwenna abalina emigugu oba omusajja oyinza okutunulira balonga mugugu, ate nga naye bw'atunulira omukazi nga mugugu. Lumu nalaba ku social media omusajja yaddayo eka n'asitula mukazi we, ate nga omukazi munene. N'amugamba nti laava ogijjeewo eno ku lunaku olw'okusinza. N'amugamba nti bwe twabadde mu kyaki baatugambye nti emigugu gyaffe tugitwale ewa Mukama waffe Yesu. Yakwata mukazi we, gwe muki bannaye? Mugugu. Nawulirako omusajja omu yagenda ne mukazi we n'amufaako nga bagenze mu nsi eyo gye tuyita entukuvu, nga bagenze kulambula omukazi n'afa. Kati ne babeerawo debate, omulambo guddayo mu ggwanga oba tusale amagezi tupange tufune akafu tumuziike eno.
omusajja n'agamba nti ku bizibu byempiseemu n'omukazi ono siyinza kukkiriza muziika eno, nja kumuziika waffe kubanga wano baziikawo omuntu n'azuukira. Nyinza okumuziika wano ngenda okudda eka ate n'akola atya? Kati amulese amututte eri ne bamuziika gye batazuukira. Oyo amulabanga muki? Omusajja omu yatuuka ng'alina emyaka mingi egy'obukulu, yali tayalinga dda naye nga bawangadde ne mukazi we. Omukazi n'amufaako, bwe yamufaako nga bakadde nnyo. No, nze ngambye obubi. Omusajja bw'atuuka, abaana babe baafa, abaana be baafa. Abakadde bano bombiriri kye bava bagenda ew'omulamuzi ne basaba abadivosinge, naye nga abadivosinga abakadde mu miki. Ne bababuuza mu kooti, mudivosinga mutya at this age nga mwamala dda n'okulya golden jubilee, ne mulya meka ne mulya biki mukaddiye, mudivosinga biki? Ne bamugamba nti ssebo omulamuzi kola kye tukusabye. Ekyatugaana okudivosinga luli si kwali kwagalana, twali tutya baana baffe nga tujja kuswala, kati ke bafudde ne baggwaawo. We are ready for divorce. Olabye emigugu, abantu basobola okubeerawo ne mu bukadde ng'omu mugugu gwa munne. Nnyina nze ku lunyolo okutaano, nnyina n'agamba abaweereza nti bassebo mmwe abakola ku mbaga eno, oyo Yesu kyonna ky'anaabagamba kye muba mukola. Haleluya. Njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo, mu mwaka gwa 2022 abalina omugugu mwenna nga mwagala gubasitulirweko, kyonna Yesu ky'abagamba kye muba mukola. Abaagala obulozi, abaagala okulokolebwa, abaagala okugenda mu ggulu, tolinawo alternative. Yesu kyonna ky'akugamba ky'ojja okukola bw'oba oyagala kulokolebwa. Enkyusa empya ekyogera nti kyonna ky'anaabagamba mukikole. Lwaki kyonna ky'atugamba tukikole? Kubanga ye nannyini buyinza. Amiina bannaye. Nsoma ebitabo bigamba, bano Bayibuli egamba nti bali waliwo ensuwawo ne bazijjuza amazzi. Yesu teyava waatudde, yabawa akadagala kakuteekamu n'atunulayo butunuza ati bubasena ne bagabula ng'enviinyo ewooma okusinga eyasoose. Haleluya. Yesu ajjawo obuswavu. Oba wayingira omwaka guno n'obuswavu, kolagana ne Katonda ajja kumalako obuswavu. Yesu ayagala tubeere bulungi, ayagala tubeere n'essanyu, ayagala tubeere n'amaka, ayagala tubeere n'emirembe. N'olwekyo mu mwaka guno obubaka bwange eri buli muntu, kyonna Yesu kyakugamba ky'oba okola ki? Kyonna ebyawandiikibwa ebitukuvu kye bikugamba ky'oba ossa mu nkola. Ayagala obulamu obulungi, ayagala essanyu, ayagala emirembe, ayagala obuwanguzi, kyonna kyakugamba ky'oba ossa mu nkola. Simple. Nsembe ya olunyi luli mu Isaaya essula 33. Isaaya 33 nja kusoma olunyi lwa 22. Agamba, kubanga Mukama ye mulamuzi waffe. Ekyo kimu. Mukama ye muteesi w'amateeka gye tuli. Ekyo kyakubiri. Mukama ye kabaka waffe. Ekyo kyakusatu. Ye alitulokola. Era y'alitulokola. Tubikumu amiina byonna. Tugenda tuyingidde
twayingidde dda omwaka guno weetegereze offices zino enkulu mu mwaka guno defininga obuweereza bwa mukama waffe. Ekisooka ye mulamuzi waffe. Mbadde nsuubira amina esingako awo. Kola ebintu byonna mu mwaka guno ng'omanyi nti waliwo omulamuzi ye Katonda waffe. Lumu ogenda kutuula mu maaso g'oyo omulamuzi waffe. Atunulira buli kyokola mu mwaka guno bijja. Mu mwaka guli oba obadde n'ebikusobako n'ebyakusobako n'ebyatambula obubi, ebyo biveeko. Omwaka guno manya Mukama ye mulamuzi waffe ate ye muteesi w'amaki. Togenda kumusala kikuubo. Naye ekinsanyusa ye kabaka waffe. Ekisembayo ekinsanyusiza ddala yali tulokola, ye mulokozi waffe, yali tutwala mu ggulu. Tewali ngeri gy'olingira ggulu okujja kuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. Nze ekkubo n'amazima n'obuki. Tewali ajjerikira kujja ng'ayise mwani. Toyina alternative, toyina shortcut. Era njagala okukubiriza abali eyo abalaba era bawulira abatakkirizanga Yesu naye nga mwesunga okugenda mu ggulu. Please, tolina ddagala. Eggulu aliggulawo alyoku Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Kubanga ye yekka eyava mu ggulu papasle okujja okulaba nga tugenda mu ggulu. Ye yekka yava mu ggulu n'ayambala omubiri guno. Ye Katonda eyakka n'ayambala omubiri guno n'ajjawo okwewolereza kwonna okuyinza okugamba nti nsonyiwa nze ndi mu mubiri. Ye yekka tosobola kukaabira bwavu mu kusala omusango guno. Why? Yazaalibwa mu bwavu, yazaalibwa mu kuyigganya, yazaalibwa mu Beselekemu ne abeera eyo. Teyafuna bugoye, teyafuna pawuda, teyafuna bamusitula, yalaba nsolo. Ye yekka gwe baatwala okusabira mu yeekaalu ng'abazadde mu kifo ky'okutwala ebiweebwayo ebitegerekeka baatwala bujiibwa. Oyo gwenjogerako yamala emyaka 33 n'ekitundu. Teyakola kibi n'ekimu. Ye yekka egyo emyaka yagimala ng'alaga abantu ekisa, obulungi, obujjanjabi, ng'abalaga engeri gy'oyisamu abantu. Byonna n'abikolera emyaka egyo. Abantu bangi beesiba ku kintu kimu ti Yesu yajja kufa ku musalaba eggologoosa atulokole. Okufa obufi ku musalaba gwokka kyali tekyetagisa myaka 33. Kubanga bwe yajja ku nsi kuno Adamu yajja ku Friday, olwatuuka ku makya olw'eggulu n'awasa. Kitegeeza ki? Yajja mukulu. We bwazibira nga mufumbo. Yesu kitegeeza ki? Yesu singa tajeti yali yakufa buvi yandize buzi ng'atuuka ku Friday nga bamutta ng'azuukira ng'agenda. Naye kyetaagisa Beselekemu, kyetaagisa obulamu bw'e Nazaresi, kyetaagisa obulamu bw'e Kaana, kyetaagisa okutambula mu Galiraaya, kyamwetaagisa okulaba alyoka atuyigirize abagenda mu ggulu kye bayitamu. Kyeyava agenda ku bbatirizo si kubanga yalina ekibi, ayigirize ensi nti abagenda mu ggulu babatizibwa. Ekyamutwala ku Sabbiiti mu kusinza ayigirize abantu nti olw'Esabbiiti lwa kusinza. Yesu ebyo n'abikola ayigirize ensi. Kyova olaba bassebo ne bannyabo eggulu Mukama yalisa wansi. Oyo gwe baatwala mu kkooti 7 ne basala omusango gwonna nga tagulina naye ne bamutta. Ye yekka yafa n'avaayo. Teri nabbi mulala.
yali avudde mu ntaana. Ono eyavaayo yalina ekisumuzo ky'okufuna amagombe. Ye yekka agamba ti nja kudda mbatwale gyendi, eyo gyendi namwe mubeereeyo. Njagala kusaasira ataligenda mu ggulu, kubanga Katonda yassa wansi levels z'obulokozi. Yamanya nti ogenda kusobya, yamanya nti ogenda kukola ebikyamu, n'assa wansi obulokozi nanga nti bwekkiriza bukkiriza nze nkunaaze era nkulongoose. Kiki kye yandikukoledde? Kiki kyoyagala akukolere? Yesu oyo gwe tulinda ng'Abadventist tulina okulabikako omulundi ogwokubiri. Kusaba eyo gy'oli yonna weeteeketeeke. Oyo ye mulokozi waffe. Pawulo eyalaba obulabi ku ggulu ng'ayolesebwa bwolesebwa, ne leero tetulina binnyonnyola ggulu. Yaga nti eriiso biritagiranga ate okutu ate ebitayingiranga bye bitegekeddwa mu ggulu. Yesu yennyini yabitegeka era abitegeka agamba tokkiriza eriiso okukulemesa oba omukono gwo. Kola kyonna obeere mulamu obw'emirembe n'emirembe. Bameka abagamba nti Mukama ntusaasire. Mwebona byagamba nti Katonda bwe yatuwa eggulu yatuwa byonna. Era omuntu bw'alifuna eggulu aliba afunye byonna. Ate alisuba eggulu aliba asubiddwa byonna. Naye tewali kitusubisa ggulu ng'ate eggulu lya bwereere. Mukama atubeere okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Abali wano kabakiikirira abalala bonna nga tuyimirira olw'okusaba. Abali ku makanisa, abali mu bifo byonna we basobola okuyimirira n'okusemberera abakadde b'amakanisa abatannaba kubatizibwa naye nga bagamba nti nedda, lwaki nsubwa eggulu olw'ekintu ekyokusaagasaaga? Lwaki nsubwa eggulu olw'ensi, ensi erimuki? Weeweeyo eri abakadde abo n'abasumba, noonya abasumba baffe bonna we bali basobole okuwandiikibwa. Ate namono nawulidde enteekateeka Musumba Mayanja ajja ku ngero ginnyonnyola nga tulina n'okubatiza. Abakulu bajja kukibanyonnyola bulungi, si leero naye mu nteekateeka gye banaabawa. Mukama ye mulamuzi waffe, ye muteesi w'amateeka, ye kabaka waffe, yalitulokola. Katusabe. Kitaffe omulungi otukoze bulungi okwogera gye tuli. Gutusinze era gutusingire ddala bwe tugayalirira ekyobugagga kino kiwateeka mu maaso gaffe. Dawudi atulaze tutendereze butendereza. Otukwese COVID ng'atwala bantu nnyo n'otukweka. Si COVID yekka, n'endwadde endala tezivangawo. Obubenje bubaddewo mu mwaka ogwo, babijambiya babaddewo. Abantu bafudde nga bafa masasi, abantu bafudde obusaale, bafudde okwetuga, bafudde n'ebirala bingi. Mukama n'otukukusa. Tewabaddewo ngeri gye tuwona butwa bugabiddwa mu mwaka ogwo. Olw'okubanga tetulina kye twakoze mu mwaka guli okuwona, tetulina kye tuyinza kukola mu mwaka guno gwa 2022 okuggyako okukweka obulamu bwaffe mu ggwe. Twagala tutwale ekyokulabirako ekyali ku mbaga ekkaana nga maama agambye nti kyonna kyabagambye kye mba mukola. Mukama nsaba buli mukristaayo ali wano, buli muntu yenna mu nsi awulirize ekigambo kyo kuba kiri mu Bayibuli. Twekwegayirira Mukama. Waliwo abantu bangi abayingira omwaka guno Mukama naye nga bayingidde n'emigugu emirala mizitu, amaka gakalubye. Mukama basitulireko. Waliwo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abaagala okuwasa n'okufumbirwa, basitulireko. Baleme kugwa mu mikono gy'abajjambula, baleme kugwa mu mikono gy'abatemu. Eriyo be baasala ku mirimu, masomero gagano gaddayo nene essaawa bazeeyongerako endeera kati ezitwala abaana naye nga ne ssente tannazifuna. Abaana abalala tubawulira bali mbuto, kizibu kitawaanya.
newankubadde ngaomukisa gwateereddwawo naye ate nabo bamanyi okwesalira omusango. Mukama yingira mu nsonga zaffe. Omugugu gw'ebyenfuna, omugugu gw'okuyigganyizibwa, eriyo abalina olutwe nga kintu ne bekiba kyabadde walala kirumba ye. Eriyo abalina bye batunda biganye, ettaka liganye, poloti ziganye, mayumba gabuliddwa bapangisa ye buli byakola tabiraba. Abalala batuuka ne kudali gamba nti n'ensimbi zaakoze ate zibula. Sitaani akola effujjo lyakola ewa Yobu alikoze ne mu baana b'abantu ne bafuna ebibakozesa ekiro, ne bafuna ebirooto ebikyamu, ne bafuna endwadde mu bifo ebikambwe gye batasobola kunyonyola basawo oba abantu b'oku kyalo. Taata nkwegayirira ku lunaku luno olwaleero ke mu maanyi g'ekitalo oyambe buli adaaga, buli adaazibwa setaani muyambe. Ffenna ng'eggwanga tuyambe ogyewo covid ono taata, tutaataganyizza nnyo. Mugyeewo kitaffe omwagalwa. Abaana tubazaayo nkya, abalala batandise okugenda, ate okukolola kweyongera bweyongezi. Tetumanyi biva mu ekyo. Naye gwe abitegeera tutaasa endwadde eno. Yamba gavumenti yaffe, yamba ekitongole ky'abasawo, yamba ebitongole ebirala byonna, kuuma eggwanga lino oliwo emirembe, kuuma abakulembeze baffe ab'ennono, kuuma buli muntu yenna. Tetuyinza butasabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Mukama mukuume n'abagereka abalangira n'abambejja, Katikkiro waffe n'olukiiko lwa Buganda n'abakulu b'ebika n'abakulu b'ennono abalala bonna mu ggwanga lino bategeere Mukama tibakolera wansi wa mukono gwo ogw'amaanyi. Pulezidenti w'eggwanga lino ne baakola nabo bonna tubasabira Katonda waffe gw'obobeeraga bakulembera eggwanga lino nga bamanyi nti bakulembera wansi wa mukono gwo ogw'amaanyi. Tukwegayiridde beeramu n'abateeka amateeka, beeramu n'abalamula n'abatukuuma. Kitaffe okendeze ku maanyi g'abantu abakola ebyefujjo mu nsi muno n'okubiggyirawo ddala. Naye gye tusinga okukusaba ffenna tusse mu bwakabaka obw'omu ggulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama bawe omukisa.